era mbayenda kukubya muka mwatuteeredde empologoma zammwe ereka ezo kiro ziwerako kati nga ku mbizi nesi kugiryamu kiro ezo nyingi zeridde naye ndowooza kiyinza okuba nga kibe naye kibe kirinnya kibe ekyo si kibe tya ng'ebisolo biweddewo bakola phase 1 ne phase nga bwe zigenda okubanza kolaki ereka yambuwa musanvu balinansho ye ekirumba embizi ekiro nga ffe tuli mu nyumba ogenda engeri gye wali lwasikirivu tosobola kugulukira mulundi gumu ogendeyo olabe oba otya kugendayo mu makati g'ekiro ekana na kirange kenyini katuwa kabiraba kati essaawa ya leero nga basoose okubiraba ngaotadde wayakedde naki nangeera kati kwe kujja okugiraba ensolo nga bweri naye naffe kitweraliikiriza nnyo nange nkyakyewuunya nakati simanyi lwaki kiki kiriwo kiki mwandisabye mmwe era kati omukyala nga bwayogedde kunoonyereza ekisolo ekyo kukiteekako nkesi kiyiga kyekyo kyokka ekisembayo owomugisharoda emabega waawo nga wayiseku omwezi wabuka ekintu nekigwa mu kiyumba ky'embizi netwategeera nekikiruma wano nekigisokola nawana katini nekigita kali akalala nekawuna katuwawadde wayiseewo omwezi mulamba era nebagamba ekintu kibaddewo kyekimu nekigisokoola ebyendabika nze mbadde ntebereza nti simbwa kubanga singa zibadde embwa zandibadde zikirumira ddala nezigirya oba nezirekako obuntu butini tusobereza oba nsonda lubango obaki gwe wategedde oti kubanga keesi eno emabegawo yabadde erimanga naye omukyala ekintu bagenda kuzuuka ekiro eri kumpi n'ennyumba ekiyumba bwe bagenda kuzuuka ekintu nekibuukamu nekidduka nekigenda tebakyetegereza naye olwomulwadde kyali kimaze juma wano kubanga kitukwera wano ku nsingo sanga mekovu zalinga mu makati g'ekiro Kawiso Sadia Stentena omutuuze wa Lwadabbi nakedde ku makya ssaawa 11 muwala we n'aŋŋamba nti kojja embizi zaabadde zikaaba ekiro kyonna nenzijjayo okulaba nensanga budde bwadde bukyazibye nemulisa ttooki nensanga embizi gye mulabyawo wansi nga yaliiriddwa naye omulundi ogwasooka nalowooza nti yali eririddwa mbwa kuba zaabuuka ekiyumba netuddamu netukizimbako nalooza embwa ze zaakozeesi ezaalidde naye leo bwe neetegereza nga embwa tiyinza kulya paati nnene bwetyo okujja kukibya kisolo nga kyamaanyi bwembuuzizza ku bannange n'omwami gwe nkubidde bamwita Serwadda n'aŋŋamba nti waggulu eyo wabeeranga ya engo naye yali nto naye wakati oba ekuze tetumanyi kuba webeeranga nkulu eyinza okuba nga yeeyigira ebyokukola ki naye tusaba tuyambibwe aba Uganda Wildlife tulabe engeri gye banoonyamu ekisolo kino osanga kireme okukusaata abantu gye bujja mu maaso
Christine Solo buyidde eri omwami nze muwanika lwa dabbi LS1 abamawulire mwebale kujja kubanga tulina obweraliikirivu mu kitundu kyaffe Matugga lwa dabbi ensolo ya mutuuze munnaffe yaliiriddwa embizi yaliiriddwa naye ekisolo ekitategerekeka okusinziira ennuma gye baakirumyemu embwa tezisobola kuluma bwe zityo kubanga bambi baalidde wanene ate nze bwe ntunula bwe nti tewali na musaayi kiraga nti ekisolo ekyo kisooka kunywamu musaayi naye tuli mu bweraliikirivu nkubiriza abatuuze abali mu Lwadda oba Matugga yenna kubanga ekisolo we kiba kinene nga kya bulabe kiba kikwata omuluka mulamba nkubiriza abazadde okuwondera abaana baabwe okubeera obulindaala ekiro bantambula kiro bankeera nnyo kuba kino ekisolo kirabika kya bulabe okusinziira ekisenge kye kyalinnye bane ekisenge kiwanvu naye bannaaye kyewuunyisa ennuma gye baalumyemu ekisolo kiri tuli bulindaala era tuli mu bweraliikirivu nze ku lwange ntidde nnyo twafunye ekyekango kyemulabyeko awo nga tufiiriddwa ensolo eyo n'ensolo eyo engeri yenfa yaayo etutiisizza kuba ekiyumba mu kiraba kino kizimbe kumpi mitazi 400 bali betolooza nti embwa ezakoze ki ezaalidde embizi eno naye embwa tesobola kuvuuka kintu kino ate nendya gyekyakiriddemu nga yeewuunyisa kiraga nti ekintu kyalina amannyo agali sharp kyasaze busazi mbiriizi enenkedde sekretary nga nkubira ngamba olwo obuzibu bwagudde wano wamuze itenteni nange nenzijja bwe kulaba ebyo nga tulina okutegeeza mmwe ng'abamawulire abantu basooke bamanye babeere vigilant bakati kiyinza okuba ku mbizi kyekijja kuba ku muntu omuwulize yaga nti byadde saa 8 ez'ekiro awula ng'embizi zikolaki zikaaba naye negwe bagambye yeyatidde okufuluma ebyo bannange biguddewo n'erya akato deni neddamu lejja kati guno gubadde mulundi nga gwakuna si gwe gusoose naye leero nagiwulidde saa 8 nempita abaana abange muzuukuke muyite ddiika eraliikirivu ensolo eyo erabika nnene ejja kuva kuki ku mbizi ezo ate ejja eri effe eri abantu nze Wanume Johnson musawo w'ebisolo Gombe Division Nansana Municipal Council ndi wano mu Lwadda nategeezebwako ku embizi y'omukyalo omu bamuyita Roda yalumiddwa ekisolo ekitanategeerekeka kitanaba confirmed ekiri ekikeseza olwaleero so ntuuseewo kituufu nenjiraba embizi nga yabadde injured ku ludda lwa left especially in the abdomen ne mu nsingo tubali tufuna cases eza stray dogs nga ziruma ebisolo but ng'abatuuze bwe bagamba it is possible nti ekisolo kino kiyinza noba kisukako kumbwa kubanga olaba nga injuries zabadde sharp era oludda olwonna lwaliiriddwa so tukubiriza abatuuze okubeera nga bongera okubeera obulindaala n'okuripotinga cases zino singa baba nga bazirabye singa baba bazudde ekisolo ekitategereka mu kitundu kyabwe n'abaana babakuume bulungi nnyo okulaba nti no tebatusibwako obulabe buno n'ekirala ennyama ensolo bwetyo bwebanga eriiriddwa abantu tebalina kugirya erina kuziikibwa ng'era abatuuze bwe tubawadde amagezi ne bagiziika nga bwe tukyayongera okukola investigations mwebale nnyo mwebalire ddala